kyanjukira ku Itongwa yagenda nalumbagana abasajja abali ku bitanda mu ddwaliro ab'amagye n'abasala ng'asala enkoko ku buliri abalwadde abo tebalutonda. Itongwa yali musajja emundu nga yatabuse obulungi bweti emundu ensajja ozoola kati Katonda kyavaga ddamu otunule nenzirayo nentunula ng'omwami aleeta tanka endala tewali n'omu ayinza kusitukawo tutunula butunuzi olwo bagenda okukwata abayeekera bano bannaffe bagenze Kabamba Safari 50. Muzeyi tukomyenge naku z'omwezi 23 ogwokusatu mu 1983 muvo overukola tuve Bulemezi yes odawa tugenda mu Lukoola Lukoola luli musingo kozi Lukoola luli musingo mu nsala y'okulwana ebitundu bino Bulemezi bali bamuyise lowa Buleme upper single lower single katuva waggulu tukka wansi eteri mmere muddo mwerere embubbu buli wamu wafaanana ne wanne. Geographically ensi eri yakula bulala, yakula nga Plateau eringa emmeeza naye negenda ebibirwa ensozi era wetuli wano ensozi ezo zolengera zezikoma eri walinga mmeeza okuva Erwamata osobola okutuuka Masindi, okuva Erwamata osobola okutuuka Bugerere. Kati awe wali sayansi w'olutalo. Sayansi ajatya aduyi wakubirwa. Mwanange twakuba aduyi. Kati mulimu na kasasi. Okusooka okulwana n'aduyi ono nje bye nalaba byali ebintu factors zaali bwe ziti. Number 1, abantu batuwagira nnyo. Number 2, nga bwe nakunyonyolako eggi lyali tto. Initial training gye baafuna okuva e Kabamba baali tebanaba abasinga obungi babyongoozi be baali bamaze okufuna ku course za platoon commanding, ba second lieutenants bona bawamala katumba abo. Eyo course eyo eya platoon commanding naki babifunire mu nduli, bajja basingana bano balecruit babakulembera. Kati abamajje baali sibatendeke, nakyo kyatuyamba nnyo. Number 3, twalina obukodyo bw'ekiyeekera bwe baali tebamanyi. Twalina gorilla warfare. Gorilla warfare eno Museveni agijja e Mozambique. Omanyi abakulembeze ba Afrika balina ekizibu kiri kimu. Abakulembeze ba Afrika balina ekizibu nti yes nandibadde communism bamwagala nnyo okutuuka mu 1960 nga communism abujja n'omuzungu okutandika okutemula abo ba Patrice Lumumba abalala abo Ghana nawa bano basabimbi bagundi ba Kasavumu e Congo. Naye bayagala nnyo era ensi yokka eyayagala ku communism oba socialism yali Tanzania. Ye socialism kyeki? Socialism yendowooza titukolere wamu ng'ebiwuka social insects. Era bwe kityo
n'amagoba ge tufunye mu kukola kwaffe ng'eggwanga tugagabane. Ye socialism. Ate ekyo communism eri advanced ko okusinga socialism. Kubanga communism eddira eggwanga n'ebyenfuna byonna n'ebiwa abakozi. Kumpi bakozi okugabanyizaako government. Abakozi be bawako government. Aha. Bali mu cooperative unions, bali mu labor unions, bali mu biki abobo. Era bambi babakulembeze kwagala kwekusa ye system either socialism oba communism sengamba dentandika kibiina kya byafuzi mu Uganda wano ekisobola okuba bino byonna ebyenaremu na biki bantu kubagamba nti abaayi bana batunyaze because eggwanga lina resources zaalyo, lina emigga, lina ennyanja, lina ensozi, lina ebyobugagga by'omutaka, lina amataka amagimu, lirima likola ebintu byonna ne bibuutikirwa private, abantu abali private ne babitwala era ne beyagalira mu bintu Katonda buli kinuli kyabawa. So at the beginning of it all, Museveni alina okunoonya era amanyi ye Museveni amanyi statecraft bebakola eggwanga, amanyi political economy is a society ne production engeri gye ebintu bye bakola n'engeri gye babigabanyamu abimanyi. Si musiru President Museveni kati ebyo byaleeta n'obukodyo obw'okulwana ng'abijje eyo Mozambique n'abireeta. Ate basajja battu bano colonial forces bano abamaji colonial armies be baita bamanyi kanani bade yali nabo ne bajja ne banunula eggwanga Uganda mu 1979 yesigaliza kali akaka kiyaleeta wano ebulemezi n'amenya bali golira warfare. Golira mubi. Obadogamba bakulembeze ba Africa balina ekizibu. Balina ekizibu. Bagenda ne balabika nga abawagira socialism oba communism nga bwe twatandika wano ewaffe. Fuwane ewaffe okutandika olutalo n'okuleeta abantu bonna on board twakozesa communism. Ezo zero seas oziraba lwakuba zakyama bukyami. Mu Libya zaali zikola kubeera nga zikola abantu kulipotingira government ku mulundi guno tusuubira abantu bwe bati ne bazimba amayumba gakalina agawanvu ga skyscrapers, abantu abo ne babeera muli ku bwereere eggwanga lyabwe ne baliyagaliramu. Kati ate capitalism yalowooza nti abantu abatono batule ku bangi ng'ente. Ente yiye ekaaba ogikama nga mama waayo Uganda eri wali neyogerako n'ogikuba ebigere. Ati ze enkola ze twagendamu ezekisibira mu bbwa mu economy mu ggwanga ne mbeera abantu nga babiti biwera si bebamu. Kizibu kiva kuki okukyuka abamu bakwata obuyinza bakwata obuyinza ne bakwata education system ne baginyola, ne bakwata obuyinza ne bakwata ne sente. Kati mwene muyanda ogende eri abalina sente nga mwe temulina sente. That's capitalism. Kati abakulembeze bakikola lwaki? Bakikola kwagala kwekusa. Era bwe bakola. Kati wano mu Uganda tesobola kuleetawo kikyusa nkola ya privatization. Government tebeera nabyo nejjako ebintu bya byonna ate government tebeera nabyayo abo aboogera ate ne babitwala. Ng'ente nti amata ga maama waayo togagiwadde ogikuba ebigere n'omumwa gwe n'ozimba n'otunda n'ofuna sente n'okola otya enfuna ye capitalism. So twaleeta abantu bano on board. Ekyo kintu kikulu olutalo era olutalo luno
ekigambo ekigenda kifa kyeneraliikirira bakita people's struggle, protracted struggle. Abantu nga bakulembera olutalo lwabwe ne balwana nalwo ne tulwana abantu nabalaba. Abantu ne bafa, abantu ne beewaayo, but the few ne bavaayo nga be bawanguzi. Bano abalala ne babaganda amudde yeeka bwe gwali. Ati nkubuulira ebizibu bya babagamba bakoma kusaaya Queen. Baganda bana ebyamuwogo bibadde mu lukola bikomye. Endulu zavuga. Endulu zavuga. Banange teri atasanyuka nga amajje aga NRA gawamba Kampala. Buli muntu yena yasanyuka. Kubanga era amajago gaita People's Defense Forces. Abantu bakimanje kyava mu bantu okubawa okubakweka abaana babayitanga abaana n'olulimi simanje lwagwera. Batuyitanga abaana mukulika like senga mbadde mukubye twali tuva twakubako busunju. Okay, bwe twalumbagana busunju twamulumage naku z'omwezi 2 ogwe 10 bayali etonya Fred Regima natukulembera etugenda kuba busunju. Bwe twamukuba 3 ba White House nakulumu tukuba kachiri. Naye bwe twatu omusajja omu yalaba omuntu yasoka nakwata bwati kuba twalina abalwadde automatically batukuba era tetwacharginga busunju oyo yatulema kuulu. Twategera oluvannyuma nti waliwo omusirikale yalina RMG yalemera Mwandaki. Bane bonna ne badduka nasigalawo natulemesa. Naye bwe tuba tuddayo ne tusingana omusajja nasirika bwate nakwata bwati yali ali kukubo nga alinganga alima nakwata bwati natunula tusudde n'abalwadde baffe natunula n'alaba mugwamanyi omusajja n'agenda asimbula 10 n'agenda agwoli mu kifuba namugamba bana bange mukulikeyo omunene amugamba wange nta tugenda namulemerako munange mwana wange kulikayo mbawulidde kala abantu batwagala nnyo abaana abaki abaana naye kale kyembadde kugamba ekyokubiri ekintu ekyatwanguza kyetwakolera golila warfare twatambulanga nga tulabikanga abadduse adu yayinzanga okulumba fine kati kagereze adu yayinzanga okusimbula kusawa 11 nga tumulabye tutegedde tulina OP nalumba kubanga ekimu ku maje ekibye nnyo kusyamu kama kuno bile bintu nga 3 oba 4 nambe emu surprise attack okuba kubanga temutegedde surprise attack ekyo twakikola nnyo obudde bucha ne tulumba obudde obwo bulungi naddala Saturday baba banyweddemu muntu alina hangover ku mutwe tategera biriwo ekyokubiri okugatamu obutulo bamu bulingeri nayo natwa awarek fe abarek twarekinga nga tutegera nti commander asula mu kayumba X bekati control room signaler bali wano netumanya kati ekikompole kisoka kusa 12 n'ekitundu kigenda kayumba kali okubabuza command ate abasikale kasababula command buli muntu atandika mbiro awo ne tutandika
kukusiba nga tuli munda tuba chargings. So okulumba okwo okwa surprise, okulumba okwa mbusi, bagumbanga okugumba we bagumbye ne tubakuba ne batambula okutulumba bwe tuba tetujja kubasobola tolabanga kudya resources z'abasirikale b'amagye n'obasomba okubaleeta kitwala obudde buwanvuko mu ffe ne tukwepena nga betwepena oyita ojja okuwano bwe yatulumbagana ebulemeezi ne tumwepena operation netevaamu naye nga logistics zigenze buli kimu kigenze naye totulabye ne tukwekweka ate ne tumala okwekweka ate ne twagala kubanga ekyali kyasinga okubisa amajaago intelligence ffe twagazeeringanga intelligence okuva kubo ne tufuna intelligence bulungi bakyusizza bayizayo twabajoganyo twakosanga ne radio calls zaabwe ate ffe nga tetuzogererako. Nina abalongo bange baali babiri baali banyamba nnyo kubanga omu yagendanga n'asulamu mu b'amagye bafaanagana bwe bati munne n'amuwa uniform n'agenda n'asula muli n'aketta bulungi tukita modeling n'alaba bulungi n'akuba n'obufaananyi n'ajja n'akubira amagye agagenda okulumbagana n'agakubira mapu bulungi n'agizimba walabe mapu enkolere ku ttaka nga mumbe kituyita modeling n'amodelinga bulungi nnyo buli muntu n'amanya gye tulaga naye ng'omwana omulongo ono yakubye munne mukono ye naddayo ate ye yabadde buli kimu akikoze n'akomawa. Twababega nnyo ntubajjako signora gundi information baina papula ze bayisa buli wiki nga bbiri helicopter ne bagiyita engege masasi ne bagayita njugu binyeebwa ne tuli kakati nga basiginola batula butuzi ne bamanya ne tumanya n'okumanya nti amagye gagenda kuyita emubende amagye gava emubende oba abafotopoto bajja mubende ffe ne tumanya nga tuli ku nsiko amagye ne gava eggulu ne gagenda erira ne tumanya kati ffe NRA yalinga eraba abasirikale bano amagye gano naye ate bo nga tebatulaba wadde bagezangako nnyo naye nga tebatumanyi. Kakati mu kiki ekirala njogedde ku ekyabakubya abantu batwagira ekyokubiri intelligence yali amaanyi ekyokusatu golira warfare yali muka twabakuba banange twakuba kyesigenda kwerabira contribution yange nene mu nsi muno kuba abasajja abo twabakuba eno obwere bwe butuluma amasira gava mu ngalo muno Mukama Katonda ne tulwana olutalo bengende singo nengenda mu nkuluma amagye gagenda okwagala okuteekateeka okuva bategeka abakulu okugenda okulumba Kabamba safari 50 bakubanga abantu nasigala nze saagenda nasigala nga tuline sikibe abalwadde ewa ekuluma abantu abalala ne bagenda kati naye ngenaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 1983 yes nali nfudde enaku z'omwezi 3 yali Pasika twasigala nga tulina okukuuma OP
n'omulongo bamuyita Waswa. Naye nga tuyina emmundu simanyi bwe nnyinza kugamba, emmundu ziri zaali nkadde nnyo. Ne tugenda batututte kuki oyita Wayigodo n'ogenda, waliwo olusozi, waliwo barakisi yaffe kayuniti kaali awo bakayita Nakakabala, naye twagenda ku bikumbi. Ku bikumbi bayitawo ku bikumbi eyo Lwamata eyo. Tetuli awo obusiru tukumya akaliro. Amaje gasooka tukita kupoteza lengo, gasooka ne gakuba emmundu nga zitunudde ekasejjere. Tetulowooza bagenze operation wa ekasejjere. Bakasejjere waliyo, by the way, olunaku lwe nasooka okula ku mundu gye bayita Kakyusa, nagiwulira emirundi 2. Ogwasooka lutwakuba Kakiri ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi, ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi, ne tubakuba. Bwe tubakuba baabo twagenda n'emyenge gyabwe, abanywa omwenge bagunywa. Waliwo ne kapali simanyi Mwanga yali ajjawo. Tutta abasikale nga 6. Enkeera abasajja abo ne batulumbagana, ne batusukumira. Gwe gwasooka okuwulira emmundu gye bayita Kakyusa. Kakyusa eri mu kiti ky'emmundu ze bayita grad system. Grad etika emidumu nga 40. Yakuba n'amiini eyo sabasaba grad. Kati neekuba nga efukula bufukuzi ttaka eyo emmundu eyo. Era abantu bagwa eddalu. Kati naye kwolwo olunaku abasajja abo bakuba emmundu ezo nga bazikubira kasejjere. Ffe ne tulowooza nti bali luddawa, olufu lugudde. Temukola ebyammwe. Ffe waliwo akakka kanyooka twota, kumbe mama nyabo tuli mu V. Sajja baatuzingako bulungi. Kulinga bameko. Twali abantu 2. Gwe nani? Ne Waswa. Ne batuzingako bulungi. Mukama ye yamanya. Bwe batuzingako tutudde ku bisiki by'omuliro, munanga atudde ebibundu biro. Isana Saawa 1:30 ku makya. Ngenda okutunula bwe nti ekyatulabula waliwo esasi, amasasi g'amagye bagayita tracer bullet. Temugalabangako banga temuli mu ntalo. Tracer sasi libali myufu libwatuka emirundi 2. Era tukiyita enemies location. Bw'obanga oyagala kutegeera aduyi waali, munnamu akuba esasi limyufu. N'abalaga nti awo kye tuyita objective. Mwena ne mukyuka okutunula esasi gye liraze. Esasi liba limyufu. Kati omusiru ono akuba esasi, alaga abalala nti baabali. Esasi ne tuyitako su. Ngenda okutula okuza bwente amaaso ng'omusajja akubya amavivi ku magoti, alina anti-tank mu distance ya meters nga 3 kuva we tuli. Chavat alega tank. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba. Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City.
ngenda okuza bwente amaaso ng'omusajja akubya amavivi ku magoti alina anti-tank mu distance ya meters nga 3 kuva we tuli. Kyava alega tank Katonda n'agamba abaana bano battira ki? Antanka ne tuyita wakati be ng'eri wano tulina waliwo akasiri k'amalagala agalumonde kyeve mu malagala bedu nagiraba nendaba omuliro gulinga ogwa welding naye nga amagulu gano gatemye sikyalina gyendaga gatemye sikyayinza kusituka tokawulira kati Katonda kyavaga ddamu otunule nenzirayo nentunula ng'omwami aleeta anti-tank endala tewali n'omu ayinza kusitukawo tutunula butunuzi olwo bagenda okukwata abayeekera bano bannaffe bagenze Kabamba safari 50 amagye gonna gagenda nemundu zonna ze balinawo ezisobozi zagenda salimusale ne bagenda bonna balaga eyo kati adui aleta tank bagireta Katonda naga ntoja batta era nalaba mu lutalo Mukama Katonda ayina amaanyi nkubulire ngoyagala okutegeera munange ti Katonda jali omala kuba mu bizibu nawona emirundi gye simanyi muwendo ngenda okutuna bwinti nga ndaba omusajja aleza anti-tank kyava agikuba Katonda naga tojja kubatta anti-tank yatuyita waggulu waliwo kindu kyali awo nenjiraba neyabika Katonda naga musituke bwe twasituka nenda okampulira amasasi Mukama Katonda ku mutwe kuno tupasira tukwache amasasi kumbe tuli mu V bano bakuba eyatukuba yali mu Vertex yali mu ki ziwe yegatira kyokka enkambi gye batukubako eri meters nga banga twagireka mu meters nga kujja ku OPA twagireka mu meters nga yatewera kilomita tupasira waliwo omuti gwali mukoola we twayita Katonda yamanyi n'ebibundu tutwabisuula bali ne bawulira ate ne bajenga mota bajenga mota kwekuba ekikompola ebikompola byali bibiri byebibayimiriza okutugoba olwo batuliko olwo nduwona kubanga natuuka wali nga seetegeera nendyoka ntuuya n'entuuyo nga sezimanyi nembuuza abasajja bakubye kumbe tukiyita kupoteza lengo baali bakubye ng'emmundu zitunuddewa abasekale batwe bakola baba banazinda basoka ne babalowoozesa nti bali ku muyigo gwabwe guli eyo kumbe bali kumwe era batawaawo abantu 2 banayinki n'omu mwana wattu twaddayo yabalaga tikiti za UPC nyingi ne bamutta yaja tikiti za UPC ne tikiti z'omusolo tebawuliriza ne bamutta sajja abo ne bakyuka so kati olutalo ne lubeera olutalo ekyo sigambye gwali mwezi gwa kutaano ng'enakuza mwezi 3 kati netubeeraawo then adui yasalawo nayingira nakuba tactical base najikuba ekiboga bwasalawo okuteeka amajege ekiboga amangi ennyo najjako amajje agamu ne gayingira bayitayo Kigwanya mu Lukoola pulaani baagala batugobe ku mmere
utalwa mmere bamanyi tuli mu mbubbu tebaagala tusale tujje kufuna mmere kyekyalesa amajago kigonyo ekigwanya kakinzi ne bagayiweeyo naye naffe twamanya tewali yakona ku basirikale abo naaka etulekinga bulungi nnyo Kiboga ne tumumala ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu sije myezi ne banaffe bakomyewo kubanga abantu abagenda e Kabamba balemererwa tebatuuka eyo safari yagwa olw'ebizibu bya management biki balemererwa ne bakomawo bate balemererwa waliwo enkambi waliwo omusajja omu baali bamuyita Okero oyo yali mukyoli naye ng'Okero ayambala uniform y'abakyoli era Okero yali talina manyo wano yayamba nnyo NRA omusirikale oyo simanyi yava oba yali waina UNLA n'atwegatta musimanyi oba babamba muwamba simanyi bayagambanga ne muzeyi n'amugamba nti kakati muzeyi kangende kati ku ssaawa zino ngende nkuleetere ku mmere ey'akawunga n'ebijanjaalo ebifumbiddwa aduyi n'asimbula Okero yafiira Muwanga yafa akubye abasirikale ba gavumenti 10 paka naero bamukuba mutalo olwali Muwanga kati Okero oyo yali wa mugaso nnyo era nga yeye boye nnyini olulimi lwerwo nga jana taputa naye kitalo nnyo Okero yafiira Muwanga ate mbawandisi b'ebitabo bonna tewali wayogera ku Okero twalina omusajja ombaali bamwita Tinka yali anywa enjaga naye Tinka yali mukubi wa mota olumu yagamba n'agamba nti olwaleero abasajja abo tebajja kulya mmere aduyi n'asettinga mota ye bulungi nga asobola okuba ebijanjaalo oba akawunga ke babadde bagoya ne batalya okay. Tinka tewali ayogera ku Tinka yali mukubi wa mota Okero yali murekinzi mulungi nnyo Tinka naye teyawona Tinka simanyi yalaga rabbi oba yalaga wanze simanyi patuwamba n'okuwamba nga simanyi oba Tinka afudde abantu abaali banywa njaga bakikomeko itongo namulaba olutujenze third battalion ngenda mu third battalion kati era yali commandant yali gundi battalion gundi koi commander kati bwetudda bano be bakomawo ne tugenda okulumbagana Kiboga nakuzo mwezi 2 ogw'omusanvu bamba afudde mugenda Kiboga kati Kiboga mu units ze twato kubanga kakati bwe twava e Bulemeezi twalekayo Mwanyi ngoito joka ali kubba Mwanyi kati tuze tuyingide olukoola kyatwali emyezi 6 nga duita natulumba naye kimu ku byatulumbya oba oli awo yandibadde kukuba Kiboga na Luweero kati tukomyewo banaffe bakomyewo amanyi tulumbaganya Kiboga ekyatulumbisa Kiboga yali tactical base
okwali kuva ebiragiro byonna ebikola mu Lukoola okuba Lukoola ne biki kyonna kati ne basalawo tulumbagane Kiboga twamulumba successfully twamukuba bewunya. Yes, ekyalo ekyali kyongera ku lutalo luno okuluwanguza tukita psychology. Twali mu psychological warfare. Kati nga katugeze abantu abasigadde ekigwanya ne Kakinzi nawala gye bali baba kakate tubakubyeko no tukubye besi zaabwe eve obuyambi bwabwe gye tukubye bano ne banyogoga empewo. Era ku mulundi ogwo mukuba strategy yali number 1 abagenda okuba Kiboga enaku z'omwezi 2 naye waliwo abajasa abali Erwamata abalina okuwa kubanga Kiboga yakaaba nayagala afune obuyambi wa Erwamata. Naye ab'Erwamata tebategeera ti ambush yali yagwiriddwa dda ngera bajja kufanga ne bakazi baabwe balaba. Era babakuba abo ne batatuuka Kiboga ne tukuba Kiboga. Kyanjukira ku Itongwa yagenda n'alumbagana abasajja abali ku bitanda mu ddwaliro ab'amagye n'abasala ng'asala enkoko ku buliri abalwadde abo tebalutonda. Itongwa yali tata Itongwa yali musajja era naye yali munywanjaga. Kati ne tukomawo naye ne tulumbagana Luweero mu mwezi ogwo gw'omusanvu era Obote n'agamba abasajja bano kwe kutulumba mu mwezi gw'omwenda abalumba essimu olwo bingi nnyo ebyaliwo muka oyo yafudde gundi ani omusirikale ono yafudde omusirikale tumuyine mukazi wafidde ku ddamu ekyalubango awo bwe twali awo saidi zaawo twafirwayo omusirikale waffe yatuluma omusirikale oyo twakaaba tugamba nga kitalo bali bamuyita Mondo Enoka yafaaki Enoka Mondo no yali Mondo omulala banga bamondo bali basatu mu lutalo omwo twalina Enoka Mondo twalina ne Mondo omulala n'omulala naye Mondo oyo yafa yagenda n'ayambala Franklin bulungi n'akwata briefcase bagamba abaana abamu kubaffe bebata Mondo oyo nga balowooza nti bafunye ssente era abantu bakwatibwa simanyi abo tebalama abakwatibwa ne Mondo yatuluma nnyo. That was when nga tetunaba tulina Kakabala Diba quartermaster omusajja gwe bayita Kakuba Mpanga Mondo Kakuba Mpanga yali akaawa kubanga mwana we kankubulire abasirikale bano baali bakaawa era sirabangayo basirikale bakaawu ng'abasajja abo baali bakomanda okutugamba tibanaye mumanyi adu yali mumayire emu yokka okuba wano Mondo n'agaana muwinge mutwale ebintu bino byonna mugende ye n'asigala n'antitankaze n'alumbagana adu yayiranga enkuba ejja obwomu. Nalaba abantu abazira Mondo tiyawandika kitabo kitalo yali musajja Mondo yali musajja mutontono bwati naye ng'agaya n'amannyo okumugamba obugambi nti adu yali wali
ng'owulira amanyo gayomba oyimirire wali ng'owulira ameketa amanyo n'alumbagana adui. Era bwe nali awo nalaba mu Lukoola awo waliwo omwana baali bamwita Mayanja n'omulala baali bamwita ne Mayanja naye kaabula kata abeerenga Mondo. Simanya abaana abo bava mu magye, baana baawulwa amataawo, baali basajja banga Sembati atuletere emundu ezasukka mu 7 nga ye asinaipinga mbadde nerabidde nakireera sniping twasinaipinga nga adui oyo. So abantu batwagira, abantu bamalu twagira ne tufuna apa ndi ku intelligence, ne tufuna ku bukodyo, ne bagumba ne tubakuba surprise, ne batambula ne tubakuba ambush, ne batambula kinoomu ne tuba snipinga emundu ntuzitwala. Kati tetwawa mulabe waffe mirembe. Eyo abaana abo Sembati oyo ya snipinga nga abasirikale okuba abatta nalite mundu tuzikozesa. So tulumba Luweero tumukuba nga 28 omwezi ogw'omwenda adui yasalawo adui yefungiza olwefungiza lwonna naye ng'olulumba twalutegedde dda. Era abamu embira ezo bazita zunguluka, naye ekyagenda awo ye Muzeeyi Lumu okujja ku ddaamu ya Musisi n'agamba abantu nti bannange strategy y'olutalo ekyuse, abantu abangi muddeeyo kubanga jukira kati amagye gaali gakuze nga gavudde mu ku consignment tugenze kati mu mobile stage. Twatugenda mu mobile stage banga okulwana kwaffe kwali kwa stages 3: consignment, mobile ne convention. Convention etandikira Katonga maso ku maso. Kati wano nga 28 Muzeeyi alangirira nga singa 28 bali lwe batandika alangirira agamba abantu tibasebo ne banyabo twave Bulemeezi tetuyingira Olukoola naye kakati tugenda okukyusa tetuyina maanyi gabasobola kubakuuma mutuleke tulwana olutalo muddeeyo mugondere gavumenti eriko. Abantu abo twali nabo okuva mu 1982 nti 83 omwezi ogw'omwenda tubagamba baava gye baava bonna. Kakati embiro nga Muzeeyi amaze okwogera ebyo nga 28 omwezi ogwokusatu omwezi ogw'omwenda adui yasomboola abasirikale be. Abantu bakyalimu abatono, abantu mwe bali tuyina ente zaffe kwe tulya era na kyali strategic batwaleka ente zonna adui n'atwala ente. Jukira eno twaleka ki mwanyi katugenda kuleka ki nte. Muzeeyi nga amaze okwogera ebyo adui yatandika operation ye nali nakakabala atandikira okola kye nakakabala tuli awo tuli basirikale ne tu withdrawinga ne tudde Namindo Lukoola Sikibe yonna ekikulu basi abali abalwadde bonna bonna ne badde. Mwana wange nga bolaba abantu bayita abayeekera toddamu kulya mmere
baali bafaanana bubi nnyo. Era awo kankubuulire nga tetunabagenda kati njagala kubuulira tulina abantu baffe ekiseera ekyo nalabako nga ndaba omukazi eyalina amabeere gagenze. Amabeere gava ku bakazi mu lutalo luno nina bye nalaba. Agakunyukako ne gagwa. Twalumbibwa obuwere. Obuwere bwali buluma sebo. Nga buluma emmanga eno tewaliwo butaluma. Kati nno emirembe n'enywanto zino ng'omuntu afuna ekintu ekiyinza okuba nga ekinuula ng'ombe n'akissa muliro n'ayokya ennywanto zino nga zirumbiddwa obuki obuwere. Omukazi yalina ebbeere n'alyokyayokya paka lwafuuka muserebende. Nali simanyi nti amabeere gagenda munaye gavaako ng'ebiseera byakabenje. Gagwako. Obwere bwaluma omuntu era adui yatumanya n'amanya ku bintu bibiri ensekere n'obwere. Nga kikulu nnyo omusana okwakako ne weeyambula n'ojjamu empale yo n'osigala bukunya emunno n'ogisimba ku muti kuli n'olwanagana n'ensekere ng'ozikuba ku kiti bepo ne ziyika bewa mu mpale n'oddamu n'oyanika ku mpale wali n'okuba ensekere pu n'ekirala okweyanika n'owulira obuwoomereze. Era lumu baatulumbako twadduka bwereere empale twazireka twakwata mundu kamatawa tupasira ne tugenda empale ze baatwala naye nga tubadde tukalirira nsekere n'obuwere. Obuwere ye skin rash. Buyina erinnya eddala scabies. Ho bwaluma okutuusa abantu bolaba babanyirira bamajaabu ba NRA officers teri atwalwala buwere. Simanyi kya Museveni ono teri n'omukulu naye byamuluma. Obuwere bwatwala abantu ng'engalo zino zonna masira. Then ekirala kyokubiri nkugambye nalaba abakazi nga amabeere gagenze kabafuuse basajja. Simanyi kyali ku ndwala zaabwe ezaabuli mwezi naye nazo zakyukamu. Ebintu byali bizibu. Abantu twali ebikuta ng'ente awo. Namubifumba. Bw'ogwa ku bukuta obwa lumonde be baawaata olwo mutambuddeko obukalu obwo munaye ng'obulya. Twali tumaze okufuuka embuzi oba ente. Njalanga nyingi. Twalumbibwa ebidomola. B'officers abo abakulu abanene abo baddiba oyo abawumudde simanyi naye bw'okebera era okwanga okugulu kukuno. Twatambulanga omusaayi gutonnya. Weerewaako lugabire obeere nga togiyina ebigere bino byabotoka omusaayi eno. Ogambe mwalumbibwa ebidomola. Twalumbibwa amabwa ge bayita ebidomola gajjanga gokka. Nze nayambibwa nnyo nno. Kati abantu baatuuka ku harya mwiso embeera esembayo. Nalaba omuntu ng'embeera esembyeyo. Abantu nabalaba muntu nga yeetooloola abe n'agwa. Abantu balumbagana essamba y'amapaapaali. Twali tuli mu mbira ezo ne balumbagana essamba y'amapaapaali
naye nga amapapaali mato ne bayozaako amasanda ogusooka ne bayozaako ogwokubiri ne bafumba ne balya kyabeerawo temwabbanga bintu by'abantu ng'onoosanga kyani era munange obubbi saabulabayo obba otwalewa emmundu zivuga emmundu okumanya mwanange zaavuga zaabotoka n'emimwa bararo amasasi gano gayitawa bararo ekolebwa cast iron mugumu nnyo naye emmundu okuba SMG emmundu neyabika omumwa emmundu yanyumira nnyo kubanga erina ebikolwa byayo emmundu esuulamu akalogojjo bw'otoba egende emmundu nga yatabuse obulungi bweti emmundu ensajja ozoola